Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, emmotoka ebadde etwala omulambo gwa Sam Omala eremedde mu kkubo negamba nze seeyongerayo sirina gyendaga. Kaakati ye Hajjat Hadija Namyalo ono nno nga yakulira Office of National Chairman wali mu kibiina kya National Resistance Movement NRM ebintu bigenze maaso n'okubeera ng'ate ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. n'okubeera ng'ate bimwonoonekera bimukyukidde. Jjukira avuddeyo n'agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuggyako virginity ye embu era n'asaba Lumbuye akole okubeera nga anoonyereza ebintu bigenze maaso n'okutabuka. Wulira nno okulabula okw'enjawulo eri President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa. Beyond the newsroom kwosinzira okubeera ng'ate osanga ensonga semasonga yenzedde ni akutuusaako ensonga ate okubeera nga nzikuwa awo wonna woosinzira from your comfort zone wetusinzirira nno okubeera nga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo n'ensonga semasonga. Nzikiriza nkusabe video eno osooka ogimpere like bw'ogiwa like ebijatambula ku speed ya yiriyiri etuuke ku buli sekinoomu ate era mu ngeri yemu njagala okubeera nga nkusaba bw'oba olabye video eno nga gwe mulundi gwo ogusoose ogende maaso n'okuba nga osubscribinga ku mukutu guno. Nyiga okagambo subscribe okoone wali eri waggulu mu kade okajje mu personalize okateeke mu all of the notifications zonna ku mboozi zonna zetuteekayo obe nga mpawo naye mujjogera maaso n'okubeera nga osubwa. Musajja mukulu ono Alex Mukulu wenjagala tutandike naye nsooke nkwe ku bigambo bye bino bya makulu nnyo era aliko bingi byayogedde naddala eri President Museveni tibuhabulwa. Njagala genda maaso n'okuba nga ate imbikuwa. Wuliriza ebigambo bya musajja mukulu ono tweyongereyo. Bano abalwana mu nsiko ekibaleetedde amalala balowooza nti lwe lutalo olusembyeyo okulwanibwa. Ate munnaye era bagamba ensiko zonna baazisala. No, tunali wonde nawe emirembe gikyuka kati tugenda mu Marine Air Force 1 Air Force 2 ensiko kati social media abantu bali mu nsiko ku social media. So tebajja kudda mu nsiko eyeruwere nere ya social media impact eriwa kati gomanyi bwe mutera bwe mwabuuzanga nti oyo obote bwe yabuuzanga nti ababali abayeekera baani abo bagwira tebamujjako ng'abazannyisa. Ebigambo bino bya musajja mukulu ono Alex Mukulu. Alex Mukulu yomukuba seasonal oba betwinzoga ba legends mu media fraternity o mu media industry era nga media houses nyingi ezitandikiddwa ku misingi egyabwe nga Lubogola Simba abamu kubagiteeka mu kifaananyi ekyokubeera bwetyo nga bweri abali abatandisi baayo ng'oggyeko Ssenkagale omukulu Sekalala Senior yali musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Alex Mukulu. Bangi mumanyi ku side ya Buganda CBS ne BBS Telefina naye abaddewo mu media industry ya Uganda okumala emyaka the past 25 years abaddewo musajja mukulu ono. Ebigambo bino nno byagenda maaso n'okunnyonnyola oyinza okubiraba ng'ebitalina makulu. Naye bano abasajja naddala abasajja nga bannakatemba bano abawandiisi b'emizannyo omanyi abantu bannakatemba oba abayimbi be bamu ku bantu be twayitanga bannabbe mu biseera biri eri kuba alaba ekiriwo n'ekiriddawo n'ekyaliwo emabega then n'ekijja mu maaso. Bw'akeera ku makya n'akugamba nti kati olutalo olwali mu nsiko essaawa eno lwavaayo ne ludda ku social media nti social media yafuuka ensiko ye yafuuka battlefield oyinza obutawakanya bigambo bye. Lwaki? Nti ebiseera byonna government ne bwe ba kampani yonna ekintu kyesinga okutya mu bulamu bw'ensi eno ge mawulire era
lwaki amawulire ne ba journalist etwalibwanga okubeera the fourth estate eya government inti gaviirako kinene nnyo mu kubeerawo kwa government oba company okuyimirirawo ate era ne gaviirako kinene okugisuula. Right now we tutuuse nga mainstream media egwa nga social media eyimuka. Ene a single information bweti eyogamba nti gundi alangiridde twekalakaso oyinza osanga abantu bonna nga beeyiye ku nguudo. Information yentini bweti egamba nti gundi atiddwa oyinza okulaba ekibuga kyonna nga kisaanyewo ne kigenda maaso n'okwekalakaasa olw'ekigambo kimu kyokka. Kyova olaba tosobola sanga gavumenti elisted nga egenda maaso n'okubeera nga ereka social media ne yeetwala oba okuleka amawulire ne geetwala kubanga bamanyi kiki ekituufu kye basobola okubeera nga gakola ne gakyusaawo. Kaakati ye Alex Mukulu agamba nti obuzibu obuli ku balwanyi bo bagamba nti atwalwana twamala byaggwa wabula kyakutegeeza akugamba nti ate kati ekibambulira ekyajja ekiriwo essaawa eno ye social media. Bw'oyagala okumanya butya media bwezze influencing ebyobufuzi ne butya media bwezze esuula government ezimu ez'enjawulo ojja genda maaso n'okubeera nga oba oliawo ozitegera. Ebimu ku bintu ebyaleetera musajja mukulu Donald Trump okuddamu n'okulya akalulu kano gaali mawulire. Era bwe tuba tutunuulira President Biden engeri gye yagenda maaso n'okubeera ng'alemererwamu n'okutuuka omu withdrawing ku last moment ne bamugamba omanyi vaayo katuleete Kamala Harris agende maaso n'okubeera nga yeesimbawo. Lwaki? Yasooka n'atomera mu mawulire ne gaba nga gamaze okumukuba nga takyalina w'asobola kudda. Era okuleeta Kamala Harris yalemererwa revampinga. Kyova olaba Trump yali musajja w'amaanyi kubanga yalina abamubalira abamuli ku lusegere nga b'amaanyi nnyo nnyini ddala. Njagala okubeera nga nkuwa ate omulambo gwa Sam Omala tegulemedde ku kkubo. Emmotoka egenze maaso n'okufiira ku kkubo nga omulambo gwe bagwambusa ogutwala ate oba oli awe waabwe teso. Wadde wali eri mu bitundu bya Busoga emmotoka weefiiridde n'egamba sirina wendaga era munnange retired SP bwatyo Sam Omala omulambo gwawe gusigadde. Bannange ekiri wano muloka eritwala omugenzi efiidano ku kkubo wadde etwala Sam Omala yona nefiidde wano Bugembe wano ku stage maite egaanyi otambula. Ebintu bwe bityo bwe bibadde ate ku saidi yeeyo. Kaakati nno ye Hajjat Hadija Namyalo bigenze maaso n'okuba nga ate biranda. Wuliriza statement gye wakoze. Eyanzija ko vagini tenga temumwogerako. Oyagala mutugamba. Kyagulanye yanzija ko vagini tenga temumwogerako. Mwogerako mmwe by'omumanyi kubanga era we mwakoma okutegeera. Gwe bagambya neegaana. Twabeeranga wali eri kamota nga ku Mariandi naye wa Antoine. Tebajjanga baba bayaye bakyagulanye biki. Ajira sio kuddamu statement eyo. Kati geyongala lowooza njogera byakuddisa mwanyi mugenda kuvayo mu nvume ye njagala lumbu ye ovayo yogera omutuufu eyanzija ku virginity. Tokwata butambi buno bukookere bwe mwateekawo. Imagine chief mobilizer w'omukulembeze w'eggwanga nga wenyumiriza ku ngeri butya gye waviibwako ekitiibwa kyo eky'obwanteeka. Waneno nno mu Buganda tuwa nnyo ekitiibwa omukyala oba omwana omuwala abeera nteeka okutuuka lwagenda mu bufumbo era omwami we najjula oluwombo nga mpaawo kituli kyali kirukubiddwamu. Kyova olaba weewava n'akalombolombo mu Buganda ak'okugamba nti tutwala embuzi ku kaasuze katya. Bwe kaba nti kaasuze katya akawala ke tuba tubuuza. Era embuzi eyo yatwalibwanga ku mikolo yaliibwanga nga temuliimu munnyo. Era embuzi eyo yabanga tezaddeeko naye era nga nkazi nga tennalaba seddume yonna. Era senga yakubanga akaama nti munnange ettubu lyaffe balisabuukuludde ne balyoka balya n'embuzi eyo. Kaakati ggwe agamba omukyala Omuganda ovaayo mu lwatu weeyasanguza nga ggwe we baakuggyako obwanteeka ku myaka emito ng'olina wasengaawo.
And to make matter worse, Ogambye Kyagulanyi abayaye be bajjanga. You would have said that Kyagulanyi himself used to come at my auntie's place there at Kamocha. Kati Ogambye abayaye be bajjanga. In quotes, abayaye be. Which means not him, but his gang. If they did so, walimulaga javu nnyo. Era toyina na moral authority evaayo kwogera ku nsonga ezifaananyiriza bwezityo. Njagala tubeemu empisa ez'obuntu atukola ebintu ebimu newankubadde tuba n'obuwagizi. Sijja mu defendinga nga gye saali. Era bwe sisobola nakugamba nti Namyalo byayogera bituufu. Naye ate wabula tuddemu kali ak'empisa n'ak'Obuganda. Fenga Obuganda ekintu ekikwata ku nnuuni, ekintu ekikwata ku nsonga eyo ey'akabubi kiba kintu kikulu nnyo. Kyova olaba ffe abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala essaawa eri eba ya wakati wa nsonga za kkojja ne ssenga. Yagamba nti mwattu ettulu lyaffe lizze ddamba. Kale mazima kya nnaku okubeera nga ne mu bufumbo gye wagenda omwami wamuliise tu ekkubemu ebituli etooleko ate nodda mu kwenyumiriza mu kye wakola ekikolwa ekibi eky'obukaba mu bantu. Bweyogera ebituufu nti Kyagulanyi yajjako Namyalo virginity. Mama totemi westokidde wangambye nveeyo njogere nti president yakujjako embuzi yo. Kwegamba kino kiraga your level of understanding nti mu nnyabo endowooza yate yambaata zaaniti zino zikabuzi. Bw'oga omuntu aveeyo akiralifayinge ku mbuzi yo gye baatwala nga simanyi ani yagitwala kubanga I'm not sure kuba tuli mu cyber war. Cyber warfare. Lagati ze Kyagulanyi yali boyfriend wange. Kyagulanyi yankwanako. Kyagulanyi yakola kino kubanga nobody can buy your idea at this particular moment. At this particular moment tekyali muntu asobola kugula kintu kyonna mukazi yenna publicly kyanaavaayo okwogera ku Kyagulanyi no. Ng'ompulya bulungi nnyo. Teri mukazi asobola kujja naga Kyagulanyi yanjagalako simanyi twali mu ssomero oba twali mu public goti bikibi. That is total nonsense. Kuba kati kiri mu public domain buli muntu asobola okujja n'asala omugango ayagala ku Kyagulanyi. You copy that. So kati bw'oga Kyagulanyi yakujjako embuzi ekyo kijje mu bwongo bw'otoddamu nakiwandiika nako. Ngenda kubuulira bulungi wantumye nkola due diligence wendaga bulungi nzo kitegedde mukulu. Baganda bange olwaleero munansonyiwa siri muntu akola content ow'ekikabu ekiti nogenda maaso n'okufeedinga abantu information efaananako bweti ne ku lw'empisa ne ku lw'okwagala kwammwe ababadde bambuuza ensonga zino banywanyi nzibateeredde ku mmeeza. Njagala owuliriza ebigambo bino tugume nnoono muna NRM atalaga naye avuddeyo n'amutabukira ate vidiyo eno ngimyutinzeemuko olw'ensonga twagala nnyo okubeera nga tukuuma empisa n'obuntu bulamu ng'abasajja Abaganda nga bannayuganda abalina empisa abaakuzibwa obulungi. Noddawo n'ogamba Kyagulanyi yanzija kwembuza ebintu ebyo babyogera ebyo. Njagala mwetereze mu bintu bye mukola. Toyinza kudda ku muntu omukulu nga Kyagulanyi n'ogamba nti yakujeeko embuzi nti Kyagulanyi yakujjako embuzi. Ebintu lwaki oyogera ebigambo ebyo? Lwaki? Wamma tugume mazima lwaki oba oyogera Kafure waliwo president gayogera Robert Kyagulanyi Center mwagambye atya ulira kubanga twalabye ono mukazi akolera Museveni awemula nga atadde ebipande say no to protest the vote. Ekyo nno ne kindaga nti bayidde bwe twakutte wanyweddera tulemere awo. Abamu bagamba nti akalulu kwegugunga protest kwekalakasa to protest kwekalakasa okwekalakasa kitegeeza kasuka mayinja tekitegeeza kukola violence kwekalakasa kitegeeza kugaana ekyo ekikakiddwako era ogaana mu ngeri ez'enjawulo waliwo abeekalakasa nga bakasuka mayinja waliwo abeekalakasa nga bakutte mundu nga batta abantu nga Museveni ne banne bo beekalakasa bakutte mundu era ne batta bamama baffe ne bataata baffe. Okwekalakasa kwaffe tukututte mu kalulu. Protest vote ke kalulu ak'okubigaana oba ke bayita mbiganye omunyoloke yandiyise nyanjire. Kana akalulu ka kugaana obubbi okutubbako ebiseera byaffe eby'omu maaso okubba amalwaliro kubanga osobola okugenda e Germany ne bakujanjabira zibilioni okutubbako enguudo zaffe otubbako amasomero gaffe otubbako ebiseera byaffe eby'omu maaso. Tugenda mu kana akalulu okuprotesting oba okuwakanya ekiwamba abantu.
okuwakanya ebivyo byonna Museveni ne babiba n'ebibaze batukolako era bibagenda maaso tukolako. Bibadde ebibuuzo bingi ku chi protest vote kyetegeeza ndowooza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yabannyonnyodde. Banywanyi ebigambo by'omukulu ono saagala kubeera nga mbiddamu oba okubyogera kubanga bibadde byeyogerera byokka. Wabula njagala nkuwe vidiyo kijja ddamu era naani gwa yanukula wuuno. Masaba Kyagulanyi mulungi tukkiriza naye si yasinga akyabulamu n'olaba omwana nti tumulaba omwana akyabulamu okwavula omwana ono akyabulamu ko akyali mu pampa. So mu nkola yaffe ey'okutebenkera mu Luganda kino kitegeeza settle for the best. Museveni is the best. Kitegeeza tebenkera n'ekisinga ate Museveni kyekisinga ate wawakanye ekkoligo eritulemesa okulonda mu ddembe. Bw'onookikola ojja kuba otaasizza abaana bo famire yo ne bazzukulu bo ne bazzukulu b'abazzi. Kinajjukirwa nti buli kintu kyonna kyogenda mu maaso n'okukola olunaku olwaleero kiyinza okukostinga emyaka 10 emirala mu maaso. Kibi nnyo okukwata future n'ogiteeka mu mikono gy'oyo gw'oteesiga. Era batugamba nti bw'oba oli mu kaseera akaamannyuka kibi nnyo okukwasa omuntu gw'osuubira nti bw'oba omaze okufa ate naye yaddako n'omukwasa ebyobusika. Biteeke mu lunyiriri n'abaliddewo bategekera abo abajja okuddawo. Nsuubira ensonga eyo ebadde enkulu. Kaakati katuwulire ebigambo bya Hajji engeri gy'atugambamu wano. President Museveni kyemusaba kikyalina okukola okudda mu Buganda ekisooka President yakola ensobi emu takyalina drawing board nadde njogera ne mukwano gwange naŋŋamba ate mukwano gwa President Museveni nnyo naŋŋamba oli kusiya President waffe waaluli abayaaye baamwetooloola kati buli muntu yenna omugezi asuubira okgenda anyiga amapensa ne musajja mukulu wano ku mulyango osangawo bayaaye Wakitegedde ate baba yaye tebali ku byakufuga bali ku byakuzimba apartment. Wakitegedde kakati asookadde ku drawing board afuna abasajja abamanyi okubala amaki abamanyi okubala amapensa because bano bonna babesambye. President Kyagulanyi takolanye n'abasajja bakulu ba elders okubaako we batuula mu kafubo okulaba revolution gye tuleeta eyimiridde etya. Kati nono gwe bali mu kunyeenya naye ba elders yabesamba naleeta baana kakati n'amanya nti kakati olw'okuwona gwendi naye yava mu ghetto naye kandeete bayaaye banne tusinkane ku street twekube zimulimu abantu ba Minister wa Museveni ng'omutunuulira botonga kati ono ngende dda musange mu office tugenda kwogera ku nsonga za ggwanga nga ddala nsangeyo ono kiri Uganda woosangira advisor nga gwa advising nga yamu advisinga. Kiri Uganda wosangira embeera yonna ajawetyo bweri. Banywanyi sigenda kwogera bingi gwe kyolowooza kyobosa mu comment section. Yenzedde ni abatuusako ensonga semasonga kebuli obudde bwakawungeezi munzikirize mbagaliza ekiro ekirungi ate era mbagalizaaho okubeera nga munange mubeera balamu ate bw'oba mulamu osobola okubeera nga okola n'otuuka ku biruubirirwa byo byonna. Kano kalowoozo kamagezi eri omuvubuka yenna omuvubuka wenna wooli okubeerako ky'obeera ne ky'otuuka mu bulamu olina okubeerako ko bye weefiiriza. Oba oliawo ne bakitaffe aba baako bye baakola bayeefiiriza amasanyu bayeefiiriza ebintu bingi okubeerako ko we batuuka. Olwaleero baayo ekintu kimu 2 3 byotta osobole okubeera ng'otuuka ku biruubirirwa byo ebyo. Teriiyo n'omu agaggawadde oba oliawo afunye ensimbi ng'agenze maaso n'okubeera ng'alonda nnonde okuggyako abakutte ekkubo ery'obubbi n'abakutte ekkubo ery'okuzifuna mangu. Naye ate Abaganda bagamba ekikula mangu kifa mangu. Tubeere bakozi nnyo ate tuba abavubuka abaagala okwezimba tujja sobola n'okuzimba ensi yattu. Omuvubuka yenna yenyigira mu bukulembeze obutwala eggwanga lye maaso aba ategese omugigi oguliddako gwonna era aba ategese obugagga obw'ensibo eri ensi. Mubeere bulungi mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.